Mwenyezi nsula mu Kabbuli. Mwenyezi nsula mu Kabbuli. Sina kitanda. Nsula mu Kabbuli. Futi 10. Obesa silingwa. Nsula mu Kabbuli. Mumuli omufaliso gwa. Oyigira mu Kabbuli. Ngaweba. Nali mu Kabbuli. Nze nsula mu Kabbuli. Akamaliza kabakuba amasasi naye. Nze nsula mu Kabbuli. Futi 10. Nze ne mukazi wange wetumala ebyamaka nga nyingira Kabbuli. Kabbuli kati nze nsula mu Kabbuli wansi futi 10. Nunca ninaye wano wenyiga. Yingine yasidi wano yoni. Okubira mozi nagamba abasisi bamanyi. Kasi okubira mozi naganja abali. Yenkubira afede mu mozi nga I don't know them. Nenkubira director wa Saidi. Ugana wange magambo. I don't know them. Bonabe muye wano bonabe ukyasidi. Concentrated. Akubala buto n'afuluma. Jendi bambalidde t-shirt zino nze nazikuba n'obukofiira nze nabukuba nannyini sinayagira tebansasula myaka 10 tebansasudde nembaga nti obukofiira temulwana na bwanuuku nammwe kambakolera obwamu tebansasula ekimirundi ze nuclear bomb ninakubeera mulugosi. I'm a highly intelligent man. Tewali ogenda kunteeka mu lugosi lwe. But I'm happy now. I'm going home. These are some of the last programs I'm making. I'm going to home. I've determined to go home. Manyi omusajja omu yali mu muzikiti. Abasiramu nga basoma kutuba. Abantu bonna ne bafuluma. Namugaa nti why are you here? Namugaa there is nothing sensible in what you are saying. But you step with your money massage. I'm waiting for it. Need a transport. I'm waiting for transport to go home. I see. Yes. Banga bajozimba binemba malawo. I have shaped the succession battle in this country. Bamba bazine mujo. Babesi yene mujo. Nino bene mujira wodda. Muhoza ajja kutwala ekintu. Mazima. Kati si ayina ekimbeza wano. You serious Muhoza hizo chikwata? Muhozi the next president of Uganda. No doubt. Ati kankubuulire. Let me tell you. Why bano bonna bagamba Museveni bw'afaani addawo n'akatambi ogenda kukawulira. Muhozi wotasobola. What if? What if? Muhozi would be the most worried one. Ate bwe kyatamanyi onaani ku bantu abanyalako kyatamanyi. Once you question what if Museveni wakes up one morning is dead, he doesn't know. The constitution of 95 which we have in effect provided for a succession process. Yes. The vice president takes over for 90 days. When it comes to NRM, is who can carry the rubengo. The challenges are here. Kati ubuli Kutya kwanga goya kala gojoga abantu kuba niyako kuba nyalako. That's a question. Mao yagambye eti Museveni azave. Mao is a fool. I'm telling you. Mao is a fool. Mao tamanyi Betikamya. Oyo minister mulaba. Betikamya yo waabwe. Bawe bamuyitangani sergeant yani. Oyo Betikamya waabwe. Tuliomwe was a highway robber. Yes. But the former husband of Betikamya was a highway robber. Sikirinako obujulizi. Nali ukavu. Yavuma ne Katumba wangala. Cannot. Kakati yikyatamanyi. Ti Betikamya waawo
Betikame bamugulira gundi yagamba ono musajja nannyini kibuga ekibuga bamuyitangani taata wa Miri yakyambadde kulubya yagamba ngezensika nga sirimu amuluma amuli bubi nemubuuza muwala gwe obuuza Betikamya bba mulwadde wa sirimu muyitire namubuuza oli muganda tindi muganda ono bwala waafa bavangisanga mu nyumba za kulubya ono bba waafa ogenda kulaba muwala gwe nekadduka kali mu beero nekadduka marketing manager wa beero ka Betikamya nebamugula enyumba $8,000,000 kuba bali baana baabwe abatuli omwe baana baabwe Betikamya atambula buli wantu wonna basasula baana batuli omwe sergeant tuli omwe woza highway robber mawo takimanyi Luganda kirwa balinako nabana bawa Betikamya oba baana batuli omwe bade manye emirimu Betikamya gyaba baana batuli babasiima basasula baana batuli omwe baana batuli omwe ne mawo yazaala abaana batuli omwe yomuzalako waba mwenyina watuli omwe kakati kamawo kasiru why nali simanyi mawo musiru kankubuulire bwebamuwa ekifo wamu mawo yes nti musajja wa anti kati katandise okwogera ebyobusiru mawo bamuwako 1.5 billion yesimbe ku Museveni aba mafiya nazirya emusuubiza 1.5 noyo kamya kamya ajje wange ngadduka nga talina mulimu okafuna mulimu nekadduka saba president ng'omukozi yambaye Betikamya bakakubye waabwe kwebangira ku bifaananyi babadde bakaliita mukalibala primary bakaliite enku yaabwe akati kankubuulira nti oyo Betikamya omufere naye waabwe alina abaana batuli omwe sergeant tuli omwe how could a person akola marketing manager wa Bell yafumbira otya omusajja highway robber Betikamya simanyi Betikamya yafumbira omusajja highway robber bonna mbamanyi zinalinawo Betikamya najjawo wange ngadduka nga talina mulimu nalyoka ajjawo wange nenkola ebyange nemukolera nalyoka ddayo nanerigamu najjako essimu yange nyamuba paka sebo nagenda namirembe sebo ng'omukazi yagenda wa M.i.S.O nange nzize wano nkusaba federo embwa yagenze kusaba federo kagenze wabwako mbukalibala kalese facility kajjako emifaananyi bakalese tekalinya Betikamya is not a human being. Those are scavengers. Kati bakwataganira wane mawo. Ati kyenkobolya mawo musiru. Why? Mawo sente zateekeka delegates conference ya DP zalite NRM. Ate ng'NRM efunirawa. Bamutegedde takyalina support kuva bweru. For the first time when Mao took over, the Europeans cut aid. Sente zonna ezazimba headquarters z'NRM ne bakafunza Kamau ne bakafunza kakati Mao agenda mu government takimanyi there are two factions. Museveni loves the people. Museveni is not a revenger. Museveni is a forgiver. Kuba yagala kukozesa Museveni yeyagala ennyo mu DP. DP yali yabayima anti mwe mukimanyi yagamba naye yali wa DP nawe wali wa DP nenjuvaamu fe abakatuliki DPs mwe tutandikira mukazi wange ono si wa DP. There was a time when I was embarrassed. I was active in the government. The president sent somebody here. Nasanga ngomukazi ayanise engoye za DP.
motoka twalina 10 ne muwako 5 nateekako ebipande bya DP. Musajja nanzise pale yasooka kubuuza abaserikale ku gate, is this Mirundi is a farm house residence? Yes. Wano era omusajja bwe yajja ng'aleese message ya president ng'alaba buli kimu kya DP namufulumya ne mugaa tulina omusege muno tugende twogerere ebweru. Alaba uniform za DP alaba ki? Kubanga me and my wife on our wawan we are used to wingers of the Democratic Party. Ye yalemerayo yambulira omukazi abakazi bala yangamba bogezemu bajuzi baniya ku bantu babanyalako ojja kudda ng'okaaba era nadda nkaaba tewawulira bankubye omukambye anyunyumye ankuye buli wamu kameo ngende mulugosirwe wapi yagati omusajja bwatutuula ebbali naŋŋamba don't mind Mr. Mirundi, even when your wife is a Mulokole. I'm a Catholic. Naye omusajja yajja wano ng'aleese message ya Museveni so wonna naye era mwambala DP ne mugirya yonna ne mugitwala. Anti kyenkubuulira Mao tategeera Museveni is very forgiving. The problem with Museveni akuleka nnyo n'amala okufunako facts. Museveni left security on me 10 years. Museveni gave me a job which he renews and he knows I don't go there. Museveni is saying in a vehicle of him nannyinensi bakataka nakuba nakyobe nina okukkiriza nti komanda weyazi nakyobe yamuwase obutambi njabuku omulabe bwadduka omulabe obujozi bwe paka tumuyina tuyina muhoozi tuyina omusinguzi odanga avangayo nomutuna namuyimiriramu ba butambi politics waki ba butambi kumuba butambi nantuka nekalubindize kati oyagala kuwumula the basoka fools Baganda only for I trust klinka but alinonyawo akalugoyo aniya ku bantu yali aga salenda ewatebo nswera amazzi namanya zijjamu baje bujja ng'ejjogero limuweddemu kakati nkubulire nekugamba nti Mawu musiru yayingira mu gavumenti. How can a minister say Museveni must retire? These are matters that can be raised by a person who has an access with the president. You are in the cabinet. Yeah. Mawu bujozi ne babumujjamu. Ate Museveni yamutwala mu justice muli sente ze basasula. Bakiwoneka baani sente mu babbira. Conversation. Kati Mawu akomawo Mawu bamukubye another blow. That the Legacy Conference that elected Mawu was not proper. Let me tell you today, oyinza okuddira ensi etali mu bakatoliki nobaga nti babakatoliki balondera Roma naye kankubuuze kati Mawu Legacy Conference agijjamu bulanki ki nedda bulanki ki eri function ekyokubiri Mawu yavuma nnyo kambabuulire mwenale is only Museveni who is forgiving. Abasigadde bajozi baniya ku bantu babanywerako. Mawu yavuma Museveni n'amugamba ekyennyanja kivunda ku mutwe. Do you think even if Museveni is forgiving abantu bali forgiving? Simanyi abantu bali forgiving. Buli kaseera ng'avuma Museveni. And Mawu is an abuser. Muvumi.
kamba buli Museveni asonyiwa chobola banza after 10 years Museveni agreed to give me a Zaigi package hati bwa jimpa nya kusigala nga mukolera wali gwen be nemu jogole nende mujamu lero zambo ye jokonto ontruzawa which one countries in chambers sign a document nali ngenda nayo chonko nali ngenda nayo wana mujozani yakuba namubala nti bajamu ba nabala mukozi bajamu ba mujoba bajogole nabali mujamu tubonye bonyi family yange bonyi nisiyogera nayo fonse mu Kabbuli ne mu siyogera ne bulunzi buno bunia ku bantu obubanyalako kakati Mao tamanyi do you know what Mao did? Mao bwe bali basensalinga mu kwezi mbalasi mu kwezi mukwano manufacturers shop mulwana manufacturers battery what do you manufacture? Mao hid destroyed muhozi mu kwezi Jim yamusonyiwa simanyi nitutula yintweyo Mao otwala ento mwina lemba akusonyiwa ng'ovumye Museveni n'omuvuma okwereesa ennyanja n'omuvuma ki olimbwa Mao mbwa yes Museveni yamuyita namuomba yes baleka bateesa nkugambye nti Museveni forgiving kulaba mukamwa ampadde sente ezirire ewaffe naye nkasogedino nono omulenzi aniya ku bantu aniya anyalako olira okuba mukoddomi wa pulezidenti gwe n'osigalawo mubbi egyogo nendi mujumu mubbera ddala obujozo mubba obujozo bumuyesa nange nkwewuunya Museveni is a different man abuuza abantu bonna bagendayo hatukuba tukola kyenda bagaya take him to court kalisa nalimu benyondo omwasa omuntu 10 billion zange azitutte nimbera kabira kirabo mwaziriyeza animu banteka kakiiko akanonyoka dakita simanyoni kanonoyi limba ba mbatte bampita ekyankono nali ntulikirayo ngende nono mujozi ngende naye nakana kanyina mutuwo kalinga ebbulooka nagendayo wali oliddeko nti abagende nende bamiriyo nga basoma ekiwandiko ne bukyamaani tusiti with mukyamaani Ameria former principal president naye ali ne bukyamaani gwekimanyi nti tefulufika nakamoto abakamutondi ate wamusangawo twali ku mukolo gwa mukozi one simumanyi bukyamaani simulabangako no simulabangako kusasira simulabangako tekisoboka kimpito wadivisa nkubenyondo nkubamanyonga kujemu me am a friend of the president era emotoka gyenina sente 1.7 gyenfuna mu president's office is akasimu bakakazi nkatti waliwo nakavuka akaali kazi bali bakataddewo bakakazi nkasoma. You don't know how to read this document. The master's man. 28 million. Mukoza mpadu umuli. Nababuza mtani wange lawyer. Of the two, which conflicts will they have? But you want to call it a mukozi. Chino signing agreement. Never hang it up with Jenna. But Bow Jones and Bovatim. Nanga better nabo. Nange neunya. Timotani wa Mirundi ne advisor. Ngabuchamani. Ne buchamani. Ne mama kabina. Ebito biyimbu. Kusasira. I value. For political science about the value of city. Era ali kwesesa. Naye Museveni indeed. Nandekere motoka nandekere abasirikale. Yamanya nti ni one let me investigate this man. Obelewonga amanyi. Ira kati yansibudde bulungi. And then something happens. Naye Museveni yansibudde bulungi. Ndidda kole. Naye mukole. Museveni mukole. Naye nga tali ekyo nekyewunyisa omukolera kibeeramu. Ate nomala n'ogamba bajuzi. Tonti omukweyoni gavumenti eno omukozi agisudde singa mukozi tazi
omusajja oyo abadde ginyeddemu yajoga abantu yabaniako yabanyalako nga bwomulya ngaayogera noli okwajoga ensi yonna naginyako naginyalamu gavumenti nagifuula olugosiru. But today I want to retire. My rosary is here, but I have a golden rosary. Bagitaddewo kubanga nze bwe nyambala buno golden rosary yamitwalaga tunayamba tutya kereziya nziri musajja mu katoliki era ebyo nabigalidde kifaalu generali kifaalu yayuza sapule ayagala kubamu nenzona mubere ddala mubamugyewo generali kifaalu yagala kubamu mubere ddala mubawujoza mubejoka ali mugimu kunereegamu nze ndi mukongozi. Kali mbuuza mzee wazijeyo sapule back to God. Lwaki wazijeyo sapule nabasonyiye then you are back to church era njagala balamu antwale bwannalweiso mwitondere. Yes atenda kalima anti batudde kakanyine jogo kati kwandakala envunyumunyumu nekabusenga nekkulu kubanga bagambye taata wange yagambye saagala kufa nga sasudde Mirundi era nokomawo sente zange luli yazitwala nokomawo n'obujozi asubirako mbu ndigendako mukyala emasa kwatoyeze village andi gwejja okulootinga gwejja okudduka nakuno mutulukulabako kabangali tulukulabaka ku mpengo tulina kyetuyita kabangali period nkadduka mubujozi bamube jogo ne bali mujjamu bamube obujozi bonna anakuma okunyangakulu obwesigwako obuzeeyo musapule. Yes nabasonyiye kubanga bamugambye nti human sente zange nazikwata nadduka nazo naye olisasula ejogo ezo likugwa mutwe mbonina okubeera mwandawo yaze nizomuwagira ninogenda mukyalo trot in the village ninobutawagira muhoozi. Who are you? Ango kolako ekintu kyomuntu tebakwasongako bene bufakitole bibabwoke. So for me kakati mbadde nkunyonyola nga nkugamba ti ensi ekyoka yanyomu natwala 5 billion nanteekako omulala waggulu nemuba nemugjayo niyopeezo nswera amazzi millions aikanijiva nayendaka benyondo Museveni eri kyamanyi nti was sending me to a Madam M.i.S.O bambita ekyoma nayingizulikiramu baba mukazi yegizigiramuwa zina bomu I have a bomb. Bwe banumba wano mu maka gange ne mbategeera nyinza okubakuwamu nereka fena tufudde nyinza okuba bomu nenjasa. I have it. Yes bajja kukima bajije bagikebere bagikebere bagiremu nolinja kutulika naye ekyankwana nakanakaina olutulo kalinga ebbuloka. So kakati that is the situation. Mao yavuma mugwezi. Ate Mao is not alone. Ate Mao is not alone. Why do you believe that people forgive you? Abantu tebeerabira. Mao yavuma nnyo mu 7. Kakati kankubuli. Waliwo omusajja babita Lieutenant General yagenda mu wesikuli bamukuba nebamuba buli wamu n'akaaba amwanula nkatufulu jeno naye nagamba abantu be nembaga nti oyo tamanyi era Museveni yabuwa ambasada ne bamuteekawo Angina yerimu RPA yattaba ainala ebanji Kirama yattaba enala emali is married to Kirama's daughter. Wachitegeera nasoma ebitundu mu church bagobe mbwa aliwabo atudde. Why? These people do not forgive you. Museveni forgives, but other people are not forgiven. Are not forgiving like Museveni. Nimo bene bamunyiga mo yavuma muwozi. Yavuma mugwezi nga bamusensalinga mugwezi ali mwerabira simanyi muwezi ali muwezi gyali
mukwezi zenjagala mukwezi mukwezi ekyajjukira mukwezi gave me money to go to America. Twali tulina semina yaffe mu America. Mukwezi n'aŋŋamba, if you want to talk, you are going to talk about corruption, I can give you money. Yampa emitwalo ng'egyo egy'attoola mukwezi. I don't know whether he remembers him. I was young. Naye mukwezi bwe bali mu parliament, mukwezi yali ali ku front chair bw'ati. N'awuliriza bwe bamuvuma. Mao n'agamba, mukwano, manufacturers soap, gold, Murwana. What did you offer? What are you manufacturing? This man, Mao, believed that when he goes to cabinet, these people have forgotten him. Yamuvuma Museveni. Chinyanja. Chiduda. Adema umuvuma. Museveni forgives you, but don't think that other people have given you. Yali sigadde mu kabiina ke ng'akabbirako. Anti abeenaalemu be bamuwa ne ssente zakola delegates conference. Mavu yali fixed. Wate kyalina 11. Yali ayavuwadde. Talina chambers, talina ki. Baddukemu. Nze ekinyambi ekiri kimu. Wabaddukamu. Nina abanjagala bangi nnyo mu NRM. Muhoozi. Nteeyinza okukwata mirundi nga muhoozi bw'ali. Sikiwa. Bakimanyi. Muhoozi yatukuba. Nedda. Babujozibu. Muhoozi yagenda okujonga nerekete mulenzi gwe. Takana kalina olusuulu kalinga ebbulooka. Mwakola manyankakamu. Nemulowooza munja mutweganiya munga muganyumu. He must sign a document that he will not use these recordings in the future. Nani batuwanuka mutiremu. Nani njabatiremu. Kyakwanze nali mbatira. I was determined. Namanya muhoozi ajja kujja. Amutukubira amutujjirewo. Abatukubira abatujjirewo. George bw'omu bagwemu. Zolaba nkyuka. Who can fight a 10-year battle? N'omusajja omujozi nnyandi ginanya ani ku buli muntu ani. N'agoba Nakyobe. I have the recording. N'agoba Kiddako. The professor told him, these are elderly women. Talina kya kubanga bamuwa ssente n'amafuta n'agajjawo. Nayavuwala. Simukubye obujozi bwe nembumujja. Simukubye ekyokola nemukuba obujozi bwe nembumujjamu. Nakana kalina omutuuko kalinga ebbulooka. Obujozi bujja baggwamu. Naye nawe nakalabye nembakwata. Kali kagala konzeta kagule banzite kagula konkayinako data balika bentu nubuutirwako ne babuuca. Nakalabye mu meeting. Kekagobye n'omukazi Sali. Ako n'olutwirwako ne bamujjako. Namukulabye. Tumwebaza, I saw you with a businessman and I recorded you. Bale bakasa omutiro bentu ne bajaza. Nono namulabye. Nekisajja ekikulu ekyasokolanga enda z'abantu. Me, if you go beyond, ne mugamba nti musokola enda. Naye bakwata otya? Mbayina. Ekiruddu abantu badduse ekiruddu. Kasenkanya ab'ekiruddu. Ekawempe badduse bane babattira bamutwe ne bagujaza. Ajja kutunia neyo njeniyamu. Neyo business nyinzo giniyamu. Njinzo giniyamu. Demutegikola. Bane ekijjawo. Nakirabye ekisajja ekikulu ekyo bazaala ekabaala ekyatta mukazi wakyo nekimusokolako enda ekyage. Lawyer n'ogaana okukola ssente. I'm only waiting for one thing. If it is scientific, let me see something. All your lawyers will number you. All your doctors in Bayina. You have been calling the doctors in the meeting. Oh no! I take one Ziyamba, yandekera list. Professor Kanyeres. Gagenda ekisajja ekikulu n'entu yakyo. Give us the numbers. Give us an aliva. Namaganda yatanga bantu mufiika salamu. Wawewe. Weyumba. Gali mulago ngagatta bantu mukomewo. Mwali basajja mukomewo. Twagala tulabeko
it must be scientific. I offered my kidney gije mu percent by for a donation. Abo number ebyuma bikera backward. Hero fighters. No. Oyononyo family yange katubaga ne paka Yesu lwalidda. Ijogero ndi kujumu kuba uli wamu. Be zomanyi the meeting ijabadde mu bulungitina. But what I want is to go home. Bwanumba yo yamuba bera mujewo. Omulire whoever follows me atenja kusigala nga nkulira mukozi ne musebe. Ijogero ndi mujira mutalezo eri muniyesa ku bantu. Bala bange batasoma. Nino kubeera mu lugosiro. Ng'oteeka ndi mu lugosiro. Ani kweteeka mu lugosiro. He'll fight him, yes. Jose nnyo family yange. But Jose n'otunyola kano tuniyako. Can we forgive? Kabuze jakubuza feti ya M.i.S.O. Anti M.i.S.O musi. Anasikala mu kintu kya Museveni. Why do you tell Museveni? Ngamba umule. Bamunyize. M.i.S.O yatwalayo obujozi bwe. Ate bamutaddeko omusango. M.i.S.O bamutaddeko omusango. Eri delegation conference kweyajira. Nateesa ne gavumenti yali nfu. Byonna bye byateesa. Bamubbe. Kakati kankubuli delegation conference omulamuzi waawo. Naye omulamuzi ng'atudde n'abantu babbe ebintu bya hamu mukuba akatambi adduke. Omulamuzi mukuba akatambi ayina video bomulamuzi oyo njokola bomulamuzi oyo amporovokinga ngako nemukuba n'ayabika. Ijebuze waliwo ekintu ekyabadde neewuunya nti Otafiire yeetondedde Bobi Wine okumukwata ku kisaawe. Otafiire amanyi public relations. Otafiire temumumanyi kyava alwana ne mukwezi. Otafiire bamukwezi bamusangawo. Otafiire wa Foronasa. Otafiire yagambako Museveni nga amujje kuba minisita. Lugunda najja na explaining. I can cause trouble. Inform me. Ani yali akikoze. Otafiire tazanyirwako. Todire namba za motoka zijja mu police. Otafiire. Tabikiriza. Otafiire na mugamba. Omanya omuntu gwesinga okwagala mu gavumenti. Otafiire. Kahinda. Otafiire. Ali arrogant. Gulwaki arrogant. Emituuma. Bajite emituba. Kirabika itaata wange n'Otafiire baali ba Luganda. Akahinda. Manya akahinda ekikitegeeza. Fetikiyita nkonkona miti. Akahinda. Akahinda. Nange nina omwana gwe natuuma akahinda. Akahinda wagala Otafiire. Akahinda. Otafiire akahinda. Naye kirabika aweddemu. Naye yeetonze. Baali bamwagala mbu akube muhoozi. Bafeterans bagambye. Otafiire knows when to play his game. Era President Museveni abaana bange baali bafuna diguli abaaso yatuma Otafiire. Amanyi tuli bamukwano nnyo. Akahinda. Otafiire namutuma omwana wange akahinda. Akahinda yenkonkona muti. Ate Otafiire kyemwagalako kiriwo eki. Otafiire bw'omutwalira ebyobusiru. Mutani wa Mirundi ebyo bifu. Kujjako namuzanya kantu kamu. Nemutwalira kasajja kano kamulani. Kayina gwe kakola naye minisita katta abantu. Oyo minisita Sokolenda. Otafiire nangamba mutani wa Mirundi. Muganda bange omutwe yekutte bunyingi. Nemugamba nti ako kasajja eva akakwata. Otafiire bw'omutwalira bw'aba takyagadde akubuulirawo. Otafiire talina mboozi. Otafiire nabagamba temuchogamu is only minister. Yangamba nangamba mutabani wa Mirundi. I've seen amarusu. Sigenda kuddayo. Yakwata hope na Otafiire mugezi nnyo. Anti yali mu seminary. Bamugobera mu senior 2. Otafiire mu Catholic. Naye bw'olowooza seminary y'ekiseera ekyo. Emyaka 2 ng'oli mu seminary. Otafiire muyita wakozanya. Ate kwa kuba yafuna philosophy amala. Ate n'abeera ewuwe n'akola bbaala etwala ab'enaale. Ku myaka 18 n'akola ebigezo. Makiwa A n'agenda e Makerere n'akola lo
n'abakuba bamalawo otafiire njagala nnyo otafiire mu bantu bonna abali mu gavumenti otafiire naye kati kambuuze muzee bino ebikukwata Bobi Wine mumulijja egundi ku kisaawe. Let me tell you. Why would the government do such? Is Bobi Wine such a threat indeed? Was a balloon. Bobi Wine was inflated. Waliwo nani ku bantu oyo ani nnyo nabagambye muka Bobi Wine yali ludda wa yasisinkana n'ebikiro n'amupepeta. Bobi Wine mukazi we yali ludda wa yogera mubbe mwabye mukala bongo yali ludda wa n'amutwalira miliyoni 405 mwogeremba bemba abye olaba yogera uba bamupepeta bamupepete. Why do you risk your wife at night? Nagende omusajja talina mukazi mutungo kauntekera sawa satira kiro bamupepeta. Bobi Wine kirira mukazi wo bamupepeta bamupepeta tebamuwashe nekebajula nekaliko kogera byobusiru nkayina ku recordings. Bobi Wine mukazi we tayogera kati wabaddewo gulupu egamba nti omanyi Bobi Wine kati mutegemu tumuwage tumulage nti alina abantu banyimba omukozi tasobola tajja musobola omukozi yababadda omukozi yababadda bagala mukima ku kisaawe balazeewo ka Bobi Wine bakayodde ng'akahehe bakomando embwa nezigamba wana mmere yange embwa teza abo baganda tezalabiseeyo bwezikolekone omanyi nti abo baganda bewaka nebewaka nebekolisa tebalina mulimu. Obote ng'agenda okuba obwakabaka obusajja obugogo obusiru embwa bwokawona omutwalo bwayita mu kibuga fe abasajja bakabaka feta omulyamu ngalo fe abasajja baka Ssaabasajja Kabaka alekanyugera embaazi ndikikayakaya nomutirisa nakkiriza magulu nyonda nomutirisa nakkiriza tamanyi fulatali yabyenyisi obote bwe yasumulula emundu walikwanga tewalimanyi nekudduka n'entwe zabuuma buumayiga bwekiseera ekyo buuma kubuya nebudduka n'entwe zabu walikowa wendikwa Muteesa kambabuulire what you don't know. Muteesa bali mwawadde abasirikale 10 bamukuume. Kamanda waabo yali mwenyina wa Amiri yoyo enkyete yajja teyajja fe abasajja bakabaka fata omulyamu ngalo nga buva emakindi bukundumu nenkolabiza omanekisojjenga bumayika bumayika bwekiseera kino bumakubuya fe abasajja bakabaka fe esasi bwe lyavuga waliko wendikwa omanyi kyekitegeeza bwengwano naawe eri ku bbiri n'entwe zaabo nga tewali mayinja nga tezinnavuga omuganda kati abadde bakima Bobi Wine bwaduse nenakisiza abomumpale oyawozerisisi Bobi Wine bamuyodde nga tadooba taliddamu mutuukane ku ttamaka nyonyere ku ttamaka baagala bakujje mu nze golaba nwana ne security nina abasirikale security nwana nayo bayita okutwala ngako kebatute Bobi Wine ngakakeke bamufuye nga musubawa tadooberwako gavumenti ojeregamu yavuma mukozi navuma buli kiramu nalyoka kumana entwe nakumana obukofiiramu balabiseewo balabiseewo waliwo akagwagwa nembwe n'entwe yaako ati kwongere ku bantu nenkamana kavuma nenkavuma nekagagonyomayo bagisala ku nyuma tuyina tekajja kulabika bubbama envu manyi gwe nti oboogera ku leediyo obwo bwonna bubbama envu ku kyalo bufere nze gwandi ayogereragana nze gundi bwokanoonya embwa neyitawo ewaako toddamu kukalabako eriwa baliwa bali bamutadde have you ever seen me challenging security? No.
nti the moment abasikale bazinga amakaga namwasi namwemundu namubazoka buli kyakulonyesa wano bwekiri. But when I ring a friend Muhozi, I am aware that I have to be arrested. Yes. Nenkubira wasaidi muganda wange magambo. I am aware that I'm going to be arrested. I'm aware. You are arrestable. Sijayo mundu nemu. Sijayo asidi. Gana makaku na. Nakazimba mumunda. Pipe zifuwa bufuyi. Nemu manyo musanyo omutemu alinga. Omanyi pipe za asidi eziri awo. Waja yasamirira. Concentrated. Niki domula chasidi. Neje nezo pipe zola bezifuwa. Benkwatide muda bafu. Tabali afuluma mu. Ngamuza kono bebi obusiru. I ask General Muhozi, I am aware that I'm going to be arrested. Bagamba no. No. Bafuira si. Okubira magambo. Ninya wano bwinti ninya. Manya wali akatulika acid. No fika acid. Olunako lumubambi natembwa ya. Era wano tso. Embwa najita. Nali nsulomu. Ng'omukazi anyombesa wa DP ninga kuba omukazi ono mutti abaana be bankyawo ne mukulu wange nangambira omukazi nasulanga omwo nga mwitadde obuliri kati olunaku lumu ensenene zigenda zigwa kuki ku ddirisa embwa nejja yali nkambwe ennyo omunyinza ensula mu Kabbuli omunyinza ensula mu Kabbuli nze sirina kitanda nsula mu Kabbuli futi 10 okubesa sirinkwa nsula mu Kabbuli mwemuli omufaliso Kabbuli nali mu Kabbuli nze nsula mu Kabbuli agamatise gabakuba amasasi naki nze nsula mu Kabbuli futi 10 mwenteka omufaliso gwange nze ne mukazi wange wetumala ebyamaka nga nyingira Kabbuli kakati ngenda okulaba ate waliwo sasa erinkwata kati ngenda okulira embwa ebogola ku ddirisa koze erabyenki erabyensene nenyika wana asidi ate asidi namukola musache we tieno takomawo natta embwa negifuuyira asidi neefa neyoni munoni atabaala omuzira ani atabaala omuzira nze nsula mu Kabbuli naye enyumba yinza ogikulaga muli mu Kabbuli bwekisenge kyange nsula mu Kabbuli kasomaliriza ebya bulijjo egy'emirimu gy'ewaka Kabbuli okuba amasasi olabonabako nze nazimba Kabbuli mu nyumba yange naye bala abatemu ba Uganda ne baba mu Kabbuli bakujja ate bategeera nti babeera bakwagadde bakuba wano kubamu ekyo mwakola ekitanda kyenkana ki kiba mukaaga naye kiba ekyenkubulira ng'oli yakubyekamu nesasi akupima ekituufu kati nze nsula mu Kabbuli wansi futi 10 nka ninewano wenyiga yingini yasidiwa wano nenkubira afende mugonzi nenga I don't know them nenkubira director wa Saidi muganda wange magambo I don't know them bonna be muye wano bonna bukyasidi concentrated akubala buto n'afuluma. That is my security arrangement. You can arrest me on the way, but you cannot attack me from your house. No. Acid wa lieki dumura. Tanka. Rumoja kole ensobi. Wewe nyini omugwemu. Bana. Nyige. Nyigo wali yewe. Yakokirira mu Kabbuli omunyige. Abana njabba. Tonavayo. Abana nabagamba ase. Bamumanyiwa. Ebibe nebisingo byolabe. Biri mwasidi afuwa bwati. Shoo! Bwali tumewango okungwata. Nga tebambulidde bafu. Bafu bajagana n'amaaso no. Government ya Museveni etututya ku panic. Egenda kutama kintu kunyonyo. No. I supported the police. I supported the police. Why? Abazungu banajjawa na Museveni's government is fragile. Simanyi obamanya ekigambo ekyo fragile. Fragile kitegeeza. Government ya Museveni irimu factions nyingi. That's why
Timao has the audition okwogera ndi Museveni yavaako waliwo nonajoka abantu abaniako akatambika okubi yaka Museveni bwasirika Museveni bwasirika we have another elaborate succession process. It is constitutional. The vice president takes over for 90 days. Muju mulizigwe n'obujozibu mujewo kubache muogera mugamba. The army steps in the chaos. The army is an habit. No mulebe kwatuka ne katu binti ne katu. Temutukanga kanga. Ate mwanange ekibi ekiriwo. Some of these people who are peddling these statements. Close relatives bam. Is a Museveni she mutubulire aboga abasipeculating akola kat mwa to body. To when I go to cabinet. Museveni she bakayoli bayole mbwa mawo bamuyole bamutwale amugobe saka him milisa mulambo yeah saka mawo saka all of these people let me tell you singa mukazi wanga akubira batabalimba any one of the doctors mujje mutwali tata wa mutwale what does it mean ali bubi what if a minister in any government says resigning Museveni awumule have you ne mukudumi wane yako bantu n'abanyako n'abanyako n'atunyalako n'atunyako n'agana bana bafocus on if we say as in that katambi what if Museveni wakes up one morning ngasidish yes is catered for politics no birowozako yes it was just oyomulinzani yakubantu abanyalo koma niyo kanyalo bena family ya fair nanaje kuba nebakuba kusonyiwa gani ngabwe ndabasonyi naye omuntu tasonyiwa waliwo tasonyi kamunsi notamusonyiwa nze mbasonyi endaga waffe naye omusajja ajoze family ya najinyalako bwajinyako bwaniyo bonyolo baba malawo bwakwata sente zange bwazitwala tukuyita kubikako emuganda teri kusonyiwa kubikako put up a brave face omuganda omanyi ayita okubikako tulina ekyo tuyita ensugga ensugga muzinoonya ensugga zaali important ne embooge bwojeewa mu nyumba nga mulimu omusota nga gufulumi somebody dies mbooge kubuguma embooge was one of mu byenjala kati ensugga nazo zituyamba nnyo tuyina ensugga tuyina nabono obukaawa nebabuyitaani bubutula naye tuyina nefekitebe endala ekaawa ennyo fe abaganda naye omuganda akugamba tibweba enjala ekuluma nosanga omusajja nga yanidde yanidde okumpi n'embooge bikkako embooge bikkaka otwale embooge this is what muganda means onjoze abaana bange tebasomye sina ekyenakukola nkubikirako bubikizi naye siyinza kusonyiwa ne bwokola otya tusabira busabizi gyenagende waffe nenkolima nabyo mbijjeyo obujozi bwe bwasoneyako abaana bange tebatasoma I forgive